Mu kiro ekyakeesa ku lw'omukaaga ssabbiiti ewedde abagambibwa okubeera abayeekera ba ADF bakola obulumbaganyi ku ssomero lya Lubiriha Secondary School erisangibwa Emponde mu disitulikiti y'e Kasese omwafiiridde abantu 42 okuli n'abayizi 37. Wabula olwaleero abakulembeze okuva mu kibiina ki Forum for Democratic Change FDC okuva e Kasese nga bakulembeddwamu omubaka omukyalo wa District Florence Kabuwo eyaliko omubaka w'ekitundu Robert Centenary n'abalala batadde gavumenti ku nninga ennyonnyola eggwanga ku bibuuzo enfofoolo ebyebuuzibwa ku bulumbaganyi buno. Obulumbagano bwali bugenda mu maaso baaliwa? Baali bakola ki? Bwe banga bafuna amawulire nti bano abantu bagenda kujja balumba eggwanga, ki kye baakolawo? These security officers, especially the UPDF and police, have a lot of explanation to do for us to understand how the rebels managed to penetrate and do all this havoc without any hindrance. Ebimu ku bibuuzo bye beebuuza ku bulumbaganyi buno ye poliisi n'enkambi y'amagye ebiri Kinyana Mpindi n'essomero awaabadde enjege eno kyokka ate abasirikale ne batuuka kikeerezi. These killings did not happen and that the security were not notified. They brought and took information to the security forces and the security forces delayed to reach the scene of crime. In fact, they took quite a long time, more than 2 hours, to reach the scene of crime. Bano bwe batyo bajjukiza President Museveni obweyamo bwe yakola mu mwaka gwa 1986 bwe yali awamba obuyinza omwali okukuuma bannansi ssaako okulwanyisa ebikola eby'ettemu n'ekiyeekera ate bye balabanga ebizzeemu. The people of Kasese are asking, has Museveni forgotten what he promised the Ugandans, that he's not going to preside over a country, that a citizen dies and the perpetrators of this cannot be found? Mu mbeera y'emu akulira ekibiina ki National Economic Empowerment Dialogue Joseph Kabuleta naye obulumbaganyi buno abutadde ku bulagajevu bw'amagye ga UPDF agatalina kigakozeewo era agamba gasaanye gannyonnyole ne kigakozesa ensimbi ezigaweebwa eziri mu bukadde 2.5 buli lunaku okuziyiza abayeekera okuyingira eggwanga. Can they spend 250 million shillings every day on taking an army there, supposedly to keep ADF the other side of the border, and then they cannot protect Ugandans with all that money spent? Wabula Jonathan Tabalanga ng'ono omusomesa w'ebyabufuzi ku Uganda Christian University e Mukono agamba obulumbaganyi buno bwalaze emiwaato egiri mu ggye lya UPDF ssaako n'ekitongole ekikessi era ono agamba bingi ebirina okutereezebwa naddala ku nsonga z'obukessi. Bwe tuba nga tututte amagye gaffe Congo nga tulina protecting border ne wiping out ADF ate ne tubeera nga ate ADF esoomoze ejje ne bagamba nti temulina kye mukoze olw'ensonga nti ate eri gye muli ffe tetuliyo tuli eno kumpi n'ewammwe. Kiraga nti waliwo obunafu mu intelligence, waliwo obunafu mu bintu ebimu ebiri kukolebwa ate nga tumanyi nti ssente nnyingi nnyo ze tukozesa okuba nga tulina amagye gaffe Congo. Ono era agattako nti olw'obulyake obwamaamira mu bitongole bya gavumenti ssaako n'okuwa abantu emirimu mu bitongole by'ebyokwerinda nga tebafudde ku bukugu bwe balina nakyo kyandibanga kyalemesezza abakuumaddembe okukola emirimu gyabwe obulungi. Ne ensi yaffe eyonoonesebwa nsonga nnyingi nnyo naye ng'ekisookera ddala ekintu kye bayita recruitment. Otasassira mu kulonda abantu bagasa nga tolonze muganda wo mwannyoko ebyo byebizibu bye tulina. Ebimu ku bibuuzo abakulembeze ssaako n'abatuuze okuva mu disitulikiti y'e Kasese awakoledde obulumbaganyi buno bye beebuuza kyekyokuba nti amagye ga UPDF gavuddeyo ne gakikakasa nti abakoze obulumbaganyi ku ssomero lya Lubiriha Secondary School babamanyi era baakubayiga naye nga n'okutuusa olwaleero mpawo gwe baakutte nga bamukakasa ku nsonga eno. Kati ekirindiriddwa gwe muyiggo Poliisi ne UPDF gwe balangiridde ogw'okuyiga abo bonna abeenyigidde emabega w'obulumbaganyi buno okulaba ebinaavaamu oba ddala abanaakwatibwa banaaleetebwa mu mbuga z'amateeka bwerenembe n'emisango egy'enjawulo. Nze Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina wano mu Kampala. Nsonga za bulumbaganyi obwakoledde